ewo tutandikire Dubai. Winnie Nwagi alina show ku Friday. Eba alina show ne MC Maria che Dubai. So ndo show simanyi tanapu y'abantu be Dubai naye wotunda ku show. Akafu kaali kajjudde. Kaali kajjudde. So kyendowooza ndo show yakola bulungi. Kakati mu kukola obulungi ndowooza kaviza kaali kakyaliko n'agamba kanjira ndya ku ssente. Kati munange ngazikola nakano aje aba ali ku street eyo ali ku mazzi agenda okulaba ndowooza abantu wadde baali bangi naye yabeetegereza n'amanya nti ono azze ono tazze abamanyi Abannayuganda ate n'abajja tawaba nsonga lwaki eyajja ddamu okunsaba selfie kitegeeza onsabira selfie oba tewakola ki towajja kati ali mu biseera byo ya ddembe ali wansi wa Burj Khalifa ali mu kwota musana agenda okulaba bajja bamusindogomerako nti tusaba ku selfie babamuka babamuka kati bano bulijjo tebakimanyi nti no am the fire baby n'abawa fire Nakano Nwagi n'abawa fire so kompe Nakano Nwagi tuddemu tujje twogere ku Nakano Nwagi oyo yenzo oyo anti muyinza olowooza wali wanjogera etti yenzo oyo abadde ayogera mu snap zange the previous snaps it was me saying every word nze ono nsobola okujja ne mu nkuba kasita muli Dubai mu abaweereza eyo message kijjukidde abasoose okuŋŋamba mbagamba temwazze ku show anti munayeffe tubeera wala but they came all the way from wherever they stay to come to the restaurant for food, but you could not come from wherever you stay to come watch Winnie Nwagi fire baby. Oba ngamba ki oyinza kuŋŋamba ki nti oyagala selfie nze nsanyuke ki oba tosobola kuntambulira kujja ku show yange lwaki otambudde okuva ku mmeeza y'okujja muntagalirako munkuwe selfie osanze ndya mmere mwagala kwegane ku ebifaananyi bye mukuba bannammwe ne mubiteeka ku selfie I mean ku Facebook oba byonna yonna gye mupostinga nga bonna bonna bagaaya omuntu teyeetegese olwokuba nga wabadde you could not wait to take a nze ne bwe munaakola mukyanze Katonda yankola mbayimbire nazaalibwa kubayimbira kitegeera ne bw'oba toyagala nze muziki wange ajja kutuukako kubanga ekintu ala mu studio kuyimba bulungi kitegeera bafansi bange banyumirwe era abafansi tebaba bampaka kyobanga ba artist tuli bangi goba owulira nga nempisa embyolo okubanga nakumye selfie then ng'ogenda ku artist omulala tuliwo bangi nsobola bamenyaamenya naye beemanyi kitegeera kyobanga buli omu alina bafansi be kakati mmwe bennanyumye selfie temuddangamu okuliiza musiki wange temuddamu okukola ki kumpagira njagala ndabe wabula naddala mmwe abatasobola kuva wala kujja kumpagira naye nga musobola okujja ewala ne munsanga mu restaurant ndi emmere mu selfie don't ever do that again temuddangamu erawo ne muvuma abantu nefunira ne muvuma ba artist naye leero neerese maaso ga kamera ne ndisitera kwasamirira ku Snapchat kola byange I mind my business naye leero ngambi kambawe ku budde njagala facts zonna nzibagambe nse tewali kye muyinza nakunvuma nempulira obanvumye mwanvuma ddanga nakajja mu industry tewali kipya kye muyinza kunvuma tewali osobola okunvuma muzimambu lina nviiri sizina ozina buli omu ateekako gundi kiwaani nayonana biwaani bireka ku nsi I will still be fire baby kitegeera tolina nakyo oyinza kunvumako ogenda kunvuma ki lowoozi ogenda kunvuma maaso ogenda kunvuma nnyindo ogenda kunvuma ki matu ogenda kunvuma ki now njagala mugende mwetuge do whatever you want to do ate tugenda kukola ebiyongera okubanyiiza njagala mwetuge lowoozi ogenda kunvuma maaso ogenda kunvuma nnyindo ogenda kunvuma ki matu ogenda kunvuma ki now njagala mugende mwetuge do whatever you want to do ate tugenda kukola ebiyongera okubanyiiza njagala mwetuge baleega nnyabula omanyi in reality kanga bw'oli wano ku TV7
fani akusanga nakugamba so ffe tubawagidde. Of course mulaye bw'okola kyo ne batakulaba muganda wange. Nakyo kirala. Era abakola ezitalabwa. Tubasaasidde nze zange baziraba. Kaakati kirumamuko era tubeebaza. Oba kitegeera. Naye kye bayita support, abantu support gy'owa omuntu olina ogikyusa n'efuuka financial. Bwe mbanga nali ntegese ku kivvulu n'ojja, nze nina abantu nga they practically own me. Bampagira okuva mu comedy, nenzira ku TV, nenkola events ne bajja. Oba kitegeera, owulira ng'omuntu oyo alina kyakubanja. Ne waliyo omuntu nga ne bw'opostinga abeere nga akufollowinga naye nga ye always abeera negative. Ajja kujja lw'oyambadde obubi agambe laba ogubuto. Olaba ogubuto bikoze bitya omuwalaata. Ne weerabira nti nno that negativity gy'otambuza ate waliwo atakwagalira ddala. Olina ekibinja ky'abantu kyovula nti okola comment esobola okufuna reactions ezisinga ne number of comments eziri ku original post. Oba kitegeera nti eno diversion gy'okoze erina abalala beewadde omukisa. So wekitandikira mu bafani nti omuyimbi bw'aba azze naddala ng'omuli omuyimbi owulira omwagala esooka mu supporting ge mazima mu supporting. That means oli faani omwagala. Oli faani we omwagala mu supporting. Tubadde nono mu covid abayimbi bagezaako kukola zi online concerts temuzirabye. Omuyimbi gw'oyagala sooka omusupporting amanye nti naye kimuleetera okwagala okukola ki. So Nwagi bw'agaana n'okuwa selfie ng'alowooza nti nwadde osobola okujja mu show ye n'otajja ng'oyagala selfie aba naki asobola okuba ng'alina ensonga. Mutuufu. Yeah, I agree. Ekyokubiri, abantu abali eno kye mulina okwanderstandinga kati njogera ku ba celebrities, njogera ku ba radio presenters nti kye muli buli omu kyayagala okubeera. Yes. Kyova olaba nti nno omuntu anyumirwa nnyo nga ofunye challenge nga waliwo ekikukakkanyiza. Banyumirwa nnyo kubanga obasinga natural obasinga. Kati maybe ate tolina kukkiriza bano abantu bakuteeke mu gundi zaabwe. Mu fix. Mu fix. Kubanga bo baagala kwenkana. Gwe tosobola basaba selfie bo basobola ogikusaba. Kati omuntu gw'olwedde akkiriza nti omusinga ye gwalina ekyokufirwa ye talina kyakufirwa kuba kati abanwagi baayogeraku ffe tetubakola ki tetubamanyi ffe tumanyi Nwagi. So nze character ya Nwagi sigiinaako buzibu kubanga manyi industry eno bw'ogiyingira kyoba nze nkyogera ng'olumu ng'asaaga naye siseegayira muntu kundaba kuba muntu w'omwegayirira okukulaba nga talina nsonga lwaki akulaba agenda kukumanyiira oba kitegeera ate gy'okoma okwegayirira ennyo abantu okukufollowinga you won't work hard omuntu afuna ensonga lwaki akulaba bakikola lwakisa wabasaba wabeegayirira obulamu buno otumalirako ennaku zino 3 mwezi omwaka nina okuba nga ninako byenzikiririzaamu ebiri against abantu abangoberera either politically nti nja kugenda enalemu empe y'akasente nzijje wano tandika okuba ekintu kya muzeeyi munyiigire ne lwakuba nti nowenzija nina byenjasamayasamamuko ne bikukkakkanya ojja kusigala nga ekinugu kiri kikola ki kikuluma ekimangu owulira muli kasajjaako kaalya naye nga munda muli at least I can make you happy the fact that nsobola okukusanyusa esobola okusigazaawo naye mba nnakwegayira bwegayirizi ate nengattako okukunyiiza ogenda kukola ki kugenda so kakati Nwagi ekisooka ali talented abantu bakola kibamwagala so that character nungi naye ndowooza yeetaagako management erina okusukkawo mukumuhandolinga ngemuhandolinga nze kankubulira bana bafanyiza olumu basukka kakati how many pictures we've seen so many pictures Ebya Winnie Nwagi oyo twali tubirabyeko ng'avudde ku stage neyekubya omuntu neyekubya naye selfie bwenzija bwe mbadde mu kivulu mbadde ku cricket nosaba selfie nga ku stage there's no way wesobola ogikuma oli fani wange wasasudde era bajja babakuba fani nga tulukka ne make up awo nawonna akkiriza no matter how she looks like nakkiriza kubona fani we yayingidde naye nange tujja kunsanga like you didn't even come for much. Me I agree with her 100%. No, nze sina buzibu ne Nwagi by the way naye kye ngamba nti
nti waliwo wayino kikubani ayino bako wakireka n'abantu kyebeerabira nti nabo abantu abo bantu fena tuli bantu we lose it at some point kati manager ategeera Nwagi wayino yinge Nwagi kati manyingeri wabakubye mu audio kati katubaleke mu ka video wabakubye omanyi waliwo omuntu kibanga muntu akakkanya mulalu bakakkanya mulalu nga bamublaminga kati bulali kyolaba kati waba maze bomongera kati embwato zongera good oba kisegere so kakati kyendowooza Swangs ateyina kuleka nnyo Nwagi because ye teyetaaga kumanya nga bw'ayogedde bw'atyo bw'ali teyetaaga kumanya kati management yeyina omuyambako okumanya nti ayina okufunayo omuntu amuyamba okuregulatinga nti kati obakubye nnyo kakati mu time bweti Nwagi bayetaaga kujjako ssimu oba mu time bweti twetaaga omubuzaabuza bwe tuti nze bwe ndowooza naye nga bo bafaani kyemulina okusooka okumanya nti abayimbi nabo baki bantu temubamanyiira nnyo gwena we don't want to body shame muno n'omuvuma n'omulangira amabeere agagwa yazaala obadde osubira agagenda temubamanyiira nnyo kale tusembyayo ne gundi waliwo omuntu wagolaba nga akumanyidde naye nga newomubuuza financially mmeka z'otadde mu muntu oyo zero kale bane gundi kyonna kyavuga kavubuka kano kikulu zali ate yabeereramu ng'omuntu